Bw'abadde akwasibwa obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kino Judy Obitre Gama ng'ono kati ye nnankulu w'ekitongole kino aweze okuweereza n'obumalirivu n'okuyambako minisitule y'ensonga ez'omunda era ng'ono y'agenda okuvunaanyizibwa ku nkola y'emirimu mu kitongole. We have had a team in place thus far under the project. We shall continue with the work that they have been doing, and we shall ensure to the best of our ability that we are able to meet the mandate that is set out for us as the National Identification and Registration Authority under the Registration of Persons Act 2015. Thank you very much. Mu ngeri y'emu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga General Aronda Nyakairima ategeezezza ng'enkola eno bw'egenda okutumbula ebyokwerinda mu ggwanga era nga basobodde okuwandiika abantu abali eyo mu bukadde 16. Ono era ategeezezza nga kati eggwanga bwe liri mu mirembe oluvannyuma lw'okukwatibwa kwe yali akulira ekibinja ky'abayeekera ekya ADF Jamil Mukulu kubanga engeri gye bamukwatamu yeekuusa ku ndagamuntu. Aronda era anokoddeyo ku migaso gya densite zino bw'atyo n'ategeeza nga bwe zijja okuyambako mu nkola za bbanka era nti densite zino zijja kuyamba abantu ababadde tebannasobola kufuna paasipooti emabegako. Tulaga tukikole tumanye mangu oba bw'oyagala kugenda mu banka kujjayo ssente zo oba kumunyeyo looni kyangu nnyo ojja kukwanguyirako tibajja kugamba genda oleete ebintu bingi wani genda oleete resifiriwo oluusi naye talina ngeri yayenyinyolamu genda bishopuwo kati ogenda eri ne densite yo oba ekitabo. Minisita agenze mu maaso n'akubiriza abantu okufuna densite zaabwe okuva mu buli kifo we beewandiisiza nga kino kyakusobozesa okufuna empeereza ennungi. Era ategeezezza ng'ekitongole kino bwe kigenda okwongera mu maaso n'omulimu gw'okuwandiika bannansi okuva ku mwana omuto azaaliddwa era nga kyakukuuma ebikwata ku bannansi bonna. Bonna bayewandiisa ekyabakulira omulango oba wayewandiisa noonya eyiwayewandiisiza ogyeyo densite yo wegyogeramu oluusi endangamuntu wa densite identity card wekitambuliso ogijjeyo kubanga security ejja kugyetaaga oba egyetaaga. Enteekateeka eno yakugendera ddala mu maaso ng'okulonda kwa bonna okwa 2016 kuwedde. Joseline Nakibule, WBS TV, Ekololo.